tugenzeeko mu ndobeso nafono yagamba atya. Nzabampita mukunja ku BTFM program sisimuka n'endobeso. Sebo. Uliutia mukuru mukunja. Jendi sebo. Sebo. Kakati. Kakati ni mukuru mukunja. Aho Dobby gwenda denko sesa. Achi? Dobby. Kaisa ya ngoyi zange. Naye nafuna mu kwengera. Nyambo bomwami ono engoyi zaffe amalirira zambadde kubanga nasanga mulimu business card ngate ya mukyala. Muwazisanga wa business card? Business najisanga mu oluvannyuma nze olw'okumuwa olugoye lwange essuuti yange agenda aginjoleze. Kati nesiŋŋaana ng'ate mulimu business card ng'ate ya mukyala. Mu nsawo. Emugamba kize kitya olya muganda wange. Neniraliikira ngamba omusajja ono tabanga ayinza okuba nga ayambala engoye zaffe. Kakati n'olw'ensonga eyo mbadde njala tumulobese engoye zaffe oba azambala. Bw'aba azambala okole ki? Ate sinjala kukimanya bumanya. Kati oyagala okwogerako naye? Njogereko naye? Anti oyagala okwogerako naye? Nja kwogerako naye. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale. BTFM eddakiika zo ziri 25 ezakayita ku ssaawa eno. Tuli mu ssaawa yaffe ey'okubiri, endomeso y'eri mu ddiiro. Katulabe. Hello. Dobby. Sebo. Kiki obadde okyebase? Mbadde mpumudde mu bumuzi wano katonotono sebo. Woli ku mulimu gwo? Ndi muna tebesibeera wano nyinza kubeera walala eno ofiisi. Kakati ninayo omukolo. Olinayo omukolo? Mugwaki sebo? Kwa mbaga. Mbaga obadde oteesa otya sebo? Ati tobimanyi. Walese engoye z'okuzikwoleza. Obadde olese engoye zo zikwoleza. Singa era nalese nali kugambye wazimaze. Kyogamba obadde tolinawo olugoye. Sirina, kati mbadde ninawo omukolo. Obadde oyagala tukole mu ngeri yaffe eri. Obadde oyagala kikaaki. Obadde oyagala kikaaki kubanga mbadde ninawe eya sky blue n'eyakawemba. Zinyumira ku mbaga waliwo okubanga zijja kunswaza. Nkugambye zino abantu benkolera nabo bamanyi ba client bamanyi bintu byabeera bya bbeeyi nnyo. Naye nze zintuuka. Kati gwe mbulira size gy'oyagala. Ndi mu 42-35 awo. 42 mwezi ezo. Mwezi ezo. Kati obadde oyagala kola, obadde oyagala kupangisa. Kati mpozi oli mu mmeka? Okupangisa ngu nawe manyi sikuseera nnyo bwe kuba kupangisa nawe kuba kugula nguliza ddala.
kutandikira mu 15 abiri asatu genda waggulu we watyo n'okutunda otunda ate mumaze kastanze mbeera nga njagadde ssente ebiba bikola bulijja kakati nguliza ddala ogwiranga ssente mmeka nina 7 ebintu bya bbeeyi nawe njagala nkuwa ekintu nga gyekiri ebintu byabendi bibeera bya bbeeyi ekola 15 kati ate nawe kitali kikyategwa oŋŋambe nti nkole 15 eno ddiiri zemba nkuguziza kibeera kyange era bwe kiba mikono gyange kibeera mikono gyange anti kakati nze nkugambye nkuwadde 7 nze nkugambye 15 okitegeera nze mbaguza ekintu omulundi gumu ng'ate kyekyo kiraasi naye ng'osedde nnyo nze nkuguziza era bwe kizza omukka nze mba nkafiiramu naye kati olwo bwe banankwata nayo ng'ate ani akukwata ng'ani akukwata anti kakati bayinza okujja nga bagikubuuza nga togirina ne bandeetera poliisi ate ne bankwata nayo ntaguziza fitidde afadhali sijjamu eddirisa ne mbagamba nti ababbi banyingiridde nga bitutte nekyo tokifaako wangi kasi okola ki nsobola okugyamu eddirisa ne mugamba ewaayi kirayanti wange banyingiridde amasoti gonna bagabbye abadde buli wamu basiba babbawo kakati ayinza okukifakanya nti wano wange batayinza kumenya namenya mpitirewo yitawo nze wendi nesente zonga bweziguza omukisa mbanyi naye 15 sigenda ziweza wakiri 11 omanyi tukole bwe tuti ogwo 11 guliwo kashi yangu ezo nzisika nzikuba ate nawe jjajjagala Dobbi anyisebo oli kubita fenni ne mukunja mu ndobeso oli mu kutunda ngoye z'abakasitoma bo ozipangisa muleta mitwalo 15 ogeza n'ogitunda tugenda kukukwata bagoba gusajja goba bakyo ne gusajja goba wasiri wala zitodanga muna kumanyira simu yange mbogwe nemba nange Dobbi abadde ki ebyo babikolanga simu babikolanga nedda waliwo bano abantu abajja owaayi nerabidde okuleeta engoye nti owaayi esaati eno era akubulira ne gy'otalina kuyita toyitawa tokkirira wansi eno oyambuka emakindi gwomanyi abajja kukwabula walina emikolo gyogendamu togenda zaidi z'emakindi obeso omugiwulidde ya Dobbi ali mu kuteesa ku ngoye z'abakasitoma ate bamulwawo zinona sajjawo nga buli tebasooka kwabula zikusooka abeera nabo bawokota mu ggomo ekiringa eteno mu mpigi kakati Badobbi abaawe batuuse awe bagenda fiirwa n'emirimu nze yagenda agitwala nedda ssebo nja kuyiga okweyoleza n'okwegololera webale abasimusi nze mumazza yemaya naye bo abantu amazima galagawa omuntu akwesiza akwadde ekintu kyatooba ekitunze oyo yeetaba nakwata ne bamusiba nze mumazza yemaya webale nnyo mama Desire Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nabona kutamideko. Sebo. Katambe Haruna gemanya. Nabana abantu bakanira dala tebasaswala buswazi baswaza buswaza. Osaga. Amai mukunja madamu nakacha ne mukula moto ne balotuweleza ebyo Badobbi babikola nnyo bakwata engoye zaffe ne bazipangisa ne baziyambalira baneba nabakuba engato ngansika nyimusawo wabokeze nga nsinzidde twalayo engato omuwati yagudde lubege bagenda ogigye ngati ogitwalayo ng'ekutuuka edda tekutuuka nga yagiwadde oweggere eddene taata we balotuweereza kale anyisa okuyita mu ndobeso director sisimuka Mambule Road of Gayaza Road mwasita Dobbi gendo kwate mukwate taata la nokala naye bamukwate bukwasi Mr. Mukunja webale abasimusi mwebale kuweereza ba mikwano mwene Badobbi babikolanga ne bogamba kupangisa ne bogamba kugula babikola omuze gwabwe kati alabike yalaalupangisiza olugoye olu bagenda ku mukolo ne yerabiramu ka business card bwe batyo bulijjo mama fund ku Road